Abannayuganda ne omukago gwa East Africa mwenna abatulaba ennaku ezitali za wala emabega omusumba Bujjingo Aloysius yasiimibwa ekitongole kya East Africa Book of Records ne Public Opinion okubanga ye pastor ow'omuggundu ajjumbirwa ennyo abantu olwa enjiri ye gy'abuulira eri ku mazima eri ku bintu bya bulijjo wamu n'okukumaakuma abantu okubanga bakola n'okujjumbira omulamwa gwa pulezidenti wamu ne Uganda yonna ogwa Vision 2040. So ebirabo byamuweebwa naye ogenda mu maaso twali tulina okukolayo ekitabo oba akatabo akannyonnyola ebimu ku bintu ebitono Pastor Bujjingo byazaakola mu bantu such that omuntu ali eyo yenna ng'ayagala okumanya lwaki pastor yafuna engule eri ojja n'osoma wano mu bigambo mu katabo kano. Ffenna tukimanyi nti mu nsi tuli mu nsi ey'obulimba eyo yonna muwulira nti abamu bagamba pastor ali bwati pastor ali bwati naye amazima gonna gali wano. Oyo yenna ali eyo atakkiriza mu ekirabo kiri ekyaweebwa ajja kujja asoma akatabo kano atuwakanye oba atuwabule. So olwaleero tuzze wano ew'omusumba nga tutandika omwaka twakakuyitako ennaku lumu oba bbiri nga twagala okulunkinga ekitabo kino officially akiflagging off kigende mu bantu abasobola okifuna bakigule bakisome abanasobola okifuna ku kanisa bajja kifuna n'abatasobola okifuna ku kanisa bajja kisanga mu supermarket ezimu ez'enjawulo mu Uganda. So tujja saba omusumba asooka ateekeko omukono gwe ng'akabonero akalaga nti project agiflagging off ne editor just signinga wamu nange nsayininge awo akatabo kabeere nga Munnayuganda asobola okukafuna nga tewali buzibu bwonna. Dear Ugandans and fellow East Africans in the East African community and the diaspora, we are here today in the office of Pastor Aloysius Bujjingo as a follow-up on the award that was handed over to him by the East Africa Book of Records and Public Opinions as the most admired and influential born-again leader in Uganda. Purposely, one for his style of preaching to the people, his skills of addressing the common problems affecting the common Ugandans, but also gospel that is truth-oriented. So Pastor was given an award, but on top of that, or as a follow-up to that, there is a special publication that is in English right now that gives details who Pastor Aloysius Bujjingo is, what he stands for, and it's an opportunity for Ugandans out there and members of the East African community to actually have a glance of this book and read and understand who this man of God is and what he stands for. This book is going to be available in a number of supermarkets and a few bookshops, but also we'll have a platform if Pastor allows us to display them at church for members that would want to take a copy or two. Right now, the publication is in English, but in a month's time from just today, we are going to translate it into 3 languages, that is Luganda and then Swahili. So what has brought us here tonight is to have a mini launch where Pastor Bujjingo is going to flag off this project by appending his signature, followed by the editor, Mr. Abubakar Sebuko, and then I will also sign, and we shall consider the project launched, and members of the public, members of the East Africa community will actually have access to this publication. Important to note is that Pastor is joining a class of a number of leaders that have actually been profiled by us, including presidents. A few to mention is our very own President Yoweri Kaguta Museveni. Recently, the ceremony graced of the Deputy President of Kenya, His Excellency William Ruto, that was awarded on the 19th of November. Jakaya Kikwete, former President of Tanzania, Jacob Zuma, and so many people. So it is our humble prayer and opportunity to God to have given us this platform to reach out to his servant, and we pray that he continues impacting positively to society. We will at a later time we will upload it to the East Africa Book of Records social media platforms and website, and then we will also avail a soft copy to Pastor at a later time to share with other people, for example in the diaspora, such that they also have a feel of the content. So the book will be available online. Tulaunchinze ekitabo kino ne Pastor Bujjingo
nga tikituusa eri eggwanga balabe obulamu bwa Pastor Bujjingo byabadde atambulamu byonna nga kiriko a journey untold, mulimu bye mutamanyi, byonna biri mu kitabo kino. Era abasinga mwandikyettanidde, kitabo kirungi nnyo ne information yonna erimu y'amaanyi nnyo ku pastor. Musajja mulungi, akumye emyoyo, akuŋŋaanyiza abantu bangi, era n'ebirala ebisinga bye mwagala okumanya mujja bisanga mu kitabo kino. Tujja kusanyuka nnyo era nga mukiguze. Ekitabo kino tekikwata nnyo ku njiri, era mwekiri kyogera ku njiri gy'abuulira, ne kyogera ku bulamu bw'abantu, okukumaakuma abantu, engeri ensi gye tugikwatamu, nga ye watambuza obulamu bwe, abantu ba meetings. It is an inspiration actually. So kirina ebintu bingi, si ku njiri yokka. Pastor muntu w'abantu, akumaakuma abantu, abuulirira, byonna engeri ng'eyo, ali ow'emyoyo, byonna bijja kusangibwa wano. Bw'otunuulira sermons ze, arelatinga abantu ku mbeera ye ya bulijjo, so tajja kugamba ebyaliwo ebyedda nga tobitegeera. Niye akulaga nti Katonda yakuteeka mu nsi muno, olina okukola, olina okulya, ekyokubiri olina okusenvula eddaala w'oli. Si enjiri z'owulira eyo mu bantu abali eyo besejja kumenya mannya, ng'ate bo babuulira njiri ya kunyuunyuuta bagoberezi baabwe. So ekyo ekintu n'abo bennyini kyemmanyi abatakkiririza mu mirimu gyaffe gye tukola, bwe baddeyo ne beebaka bakimanya ne bagamba Pastor Bujjingo wanjawulo. So ekyo ekintu kye tuyimiriddeko kuba mulyoyi wa myoyo. Naye mu kulyowa emyoyo ate he goes an extra mile, nti takoma kulyowa, akimanyi bulungi nti Katonda tayagala kulyowa myoyo muntu mwavu. Omuntu omwavu alina okuwulira enjiri ataakole. Kyova olaba ne Yesu Kristo waliwo yakuba abantu nga tebaagala kukola. So olina okukola, olina okulya ekigambo kya Katonda, olina okugenda mu nsi obeere inspiration eri abalala. Yeyo gospel ya Pastor Bujjingo, nti bw'asiga mu nze ensigo aba assured nti gyonna gye nnaagenda nga mpulidde gospel ye, I can be able to inspire a number of people. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Ndi musanyufu olw'engeri gye twafundikiramu omwaka oguyise, guno omwaka gwa opportunities nga Mukama bwe yatugamba, naye ebisinga obungi ebigenda okutuukibwako omwaka guno byasimirwa omusingi emyaka egiyise. So bwe ndaba follow up eno eyaba East African Book of Records nga bazze mu mwaka guno, nyongera okusanyuka. Era ekitabo nange ngenda kukyettanira okukisoma, naye nsanyuse nnyo omukisa ogumpeereddwa nate. Nafuna amasimu mangi n'ebibuuzo bingi ku ngeri gye nalina wangulamu ekirabo kino, awaadi eno, naye nga nange ansa sigirina nnyo kubanga abantu abaleeta awards zino gwe mulundi gwange ogwasooka okubalaba. And I'm seeing them for the second time, nga kati batutte eddaala eriddako. Nabalabako nga bakomyewo ku interview nga simanyi nti bali serious ogenda ofulumya ekitabo ekinazzaamu abalala amaanyi. So nsanyuse nnyo era neyanziza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekitabo katukirinde kifulume, kasitaffe tumaze okuflaginga off. Neyanziza nnyo neyanzeege. Omwaka muguntandikidde bulungi. Mwebale butajjanga omwezi guggwako. Amiina. January tumusimbudde. Eno ye award gye nafuna ngenda kusoma mwezi 14 October 2019, era yava mu East African Book of Records nga begattidde wamu n'aba public opinion. Kaakati ate bakomyewo era public opinion ne East African Book of Records nga bamaze okuba nti bapublishinga ekitabo, bamaze okukyeditinga, nolwekyo bazze kukakasa kisomebwemu nakisomyemu n'okuflagging off okukisayininga editor, director, ate nange kenyini gwe bawandiikako. So byonna ebyetaagisa bye bino, award yeeno ate n'ekitabo kye kino. Kati tusigaza kimu kyokka, kulaba ng'ekitabo kivuunuddwa nga bwe batugambye okukiza mu Luswayiri, okukiza mu Luganda. So far kye bakozeewo kya Luzungu, omulembegwa.com. Naye mu byonna ndi musanyufu. Mukama abe omukisa.